ndaba atandise okuleeta omutabanyi omutwe tegukola bulungi. Siriibi bombi bajja kugenda, tetujja kutya. So nze mbabuulidde byange, sijja kutya namwe temutya. Abavubuka mutuyambe abavubuka, mwe mutukulembera mugende mu maaso, naffe weetuli tujja mujjawo. Ate bw'aba agaanye ajja kugenda bubi nga bamugabe, tajja kugenda bulungi. Kansembeyo na kino, ndaba mu mawulire ne Museveni yeka ayogera bw'atyo nti Besigye ayina emisango. Tebagitugamba bulungi, baateekayo ekipapula mu court martial nti Besigye ayina omusango gw'okulyamu ensi olukwe. Kambabuulire, Besigye ekyo takikolangako, naye eyalyamu banne olukwe ye Museveni. Kambabuulire, okusooka bwe twali mu nsiko yawandiika 10-point program. Nze ne muganda wange ffe twagitayipinga. Ye yava mu nsiko n'ajja ye London ng'ayagala okwegatta ne Balule, Professor Lule. N'awandiika 10 point n'atuwa ne tugitayipinga, n'ateekamu constitution, n'ateekamu ebintu bingi. Bwe twatuuka wano tetwakola constitution, ani yagimenya? Okwo si kulyamu ensi olukwe, ensi yagiryamu olukwe, n'akyusa constitution ey'abantu. Ffe twagikola abantu, n'agikyusa yalyamu ensi olukwe, yalyamu banne olukwe. Bali abaalwana mu nsiko bonna bye baalwanira kaakati twabituukako, yabalyamu olukwe. Kaakati ani yandibadde mu dook ng'awoza olukwe ogw'olukwe gw'okulyamu ensi olukwe? Museveni. So sijja mutya